I hope everybody's doing okay. Now this is when tugenda kulawonyo for starters. Ngenda soko okugumya n'okulagira abakulembeze baffe. Mu chapters ezenjawulo. Batata, bamaama, mwenna gye muwangalira. Ngenda kubasaba ate mbalagire. Gwe funa ekiberenge kyo, funa ekikopo kye ekya chai. Relax, tula mu katebeko n'okusalako. Buno busonga butono nnyo for you to be involved. Ate eri Kaguje waffe, Kabejja Kawajji. Leader wa Nup chapters zonna mu diaspora. Kaguje Dr. Daniel Kawuma. Tato w'ekitiibwa tula yonna gy'otudde salako. Ku kiberenge kyo nga bw'olabaka Netflix ko mu budde bw'obweddembe. Ngenda kusaba. Togeza yadde n'omulundi n'ogumu ow'ekitiibwa. Okwanukula buno obwana. Buno obutalo butono nnyo. Tubumalanga, tubusootinganga. Buno obusonga, bu issues butono nnyo. Ate nalabyeyo n'obwana obulaajana. Omukulembeze waffe, Taata His Excellency, President wange omulungi, Kaguje Kabejja. Taata ate gwe oli level ndala, Commander 001, tugenda kusaba. Buno obusonga. Taata butulekere, tugenda kubusootinga. Kubanga twakizudde, muffe mulimu namujinga. Atandise okuyita mba bloggers. Taata wakyogeddeko era n'owa insight wakulembeze be South Africa. Abaali mikwano gyammwe ng'olunaku olwaleero bakolagana ne Nakyemalira. Abasalawo okulya ssente. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Taata, buno obusonga tusaba busabi. Ngaffe abamu ku soldiers abali Royal, eri National Unity Platform, eri People Power atiraji, tubadde tusaba. Buno obusonga katubugonjole. So to all our leaders, the Nup chapter leaders, ne Kaguje Kabejja atwala Nup chapter leaders zonna mu diaspora. Dr. Daniel Kawuma, tubasaba bamikwano mutule mukakane kino ekintu kivuge. Kati obwana bwa P1 B, P2, P3, P4 bubadde bumanyi past facts yabasonyiye yabyasonyiye twamuwangudde. Wuliriza Kisekawuma ne muno Dog Nation mwakayanye ku odi ezafulumye ne mukyacalika era ne mubuuza bagenda kuzaako ki. Ekibuuzo kiri nti Umaru Kiseka eno struggle mwajja kugifunamu kutereeza bulamu oba mwajja kununula ggwanga. Ekibuuzo kiri nti mwajja mu struggle eno kutereeza bulamu oba kununula ggwanga. Temulaba nti mwakayanidde ku odi ezaaliikinze. Umaru Kiseka tulina ebintu bingi. Umaru Kiseka obadde otega ekibatu mu struggle. Yes, feno tubasaba ekintu kimu ate eno warning yesembayo okuta byonna bye nnina. Nkiddamu eri tiimu ya Umaru Kiseka ne Kiseka mwennyini, emivuyo gy'obadde okola mu inbox z'abantu ogimanyi. Eno yo warning yesembayo. Back off our leaders. Back off ku baleaders baffe abakyali standing. Yes, bantu bangi b'olumbye n'otawulira maloboozi gaffe. Entalo nnyingi z'obadde wakula nga tutuwulira we tukunenya. Naye senga onoosigala ng'okwata ku bakulembeze baffe abayimiridde, be tukyalinamu essuubi, Secretariat beeta Nawanda. Wuliriza ebigambo bino. Nze obukakafu bwe nnina busobola okuba ne bukuteeka ku ttaka. Yes, tulaba nti nkyekalaakasa n'obwo obuwagizi bwo. Buno obwana bunnakoma mu kyakusatu. Bwe bwana please I can't use English. Buno bwana bu please I just got my iPhone in 2020. Buno bwana bu please nakava Masaka email bagikozesa batya. Tulaba nti okyalina obwana obutula mu kibiina kyo. Buno please I can't text a message nsindikira audio. Tujja kuta obukyankala n'obuvuyo obadde okola mu inbox z'abantu. Obadde ogenda otega ekibatu mu struggle mwajja kugifunamu, struggle mwajja gikolamu, mwayingira struggle kutereeza bulamu. Naye njagala okubalabula, if you don't back off, tugenda kuta screenshots zo, tugenda kuta audios zo ng'okuba ekibatu ekyakasente, okuba n'ekibatu ky'ebintu ebirala. Yes, so eno message egenda gy'oli nga warning esembera ddala. Intention yaffe si yakukuba kubuliza mu ttaka, because by the way emirimu mingi emirundi gy'okolera struggle. Yes, mirimu mingi emirundi gy'okolera struggle, naye lately owabye oli nnyo ku defensive. You simply defending mu tiimu yo. Ekintu ky'osinga okukola obudde buno oli ku kisenge. You're defending, you're not attacking the enemy. Oli mu ssaako yo mu tiimu yo mu defending. Tuli mu lutalo tulwana, tuli mu match, game egenda on, you're busy fighting with other defenders. Ky'olimu obudde buno oli ku defensive.
weneka timu ko konna muli bensobola okuwa mention n'abamu besobola kuwa mention omuntu omulala ali awo nga naye ali ku defensive nga yali ategeera by the way ng'omutwe gwe gwali gukola ndowooza Sadaman Makebe a brother yes obwongo bw'oyo mwana bwali bukola lately omutwe yagutunda obwongo yagudisconnectinga kati yasigala kwogera sometimes ngira neneebuuza oba Sadamani empewo emufuwa omwana gutandika okwogera nga obwongo tebumanyi because that nigga was smart he could reason but lately ntandise okulowooza nti omwago empewo emanyi ogufuuwa ne gutandika okwenyeenya ng'omumwa teguconnectinze na bwongo tusoundinga warning esemba you guys naddala Bumalu Kiseka kubanga inbox yange eyinza okuba ejjudde obukakafu mivuyo gy'obadde okola ku struggle gye wajjamu nga gwe just mwajja kufuna yes waweebwako n'omulimu mu nsi emu ennene n'ogugaana nga gwe simple oyagala sigala otega kibatu but until you stop what you're doing akaliro nze nkubuulira ogenda kawulira this time round temugenda noyitawo nakyo temulaba nti mwatandise mwabadde mukayanira ku audios obwafulumya obubiri what we have on you ntunula mu maaso gwe nga mbigamba Bumalu Kiseka what we have on you mu inbox z'abantu gy'obadde ozungira n'omuntu akuli emabega alowooza nti asobola okukozesa addugaze erinnya lya Dr. Kawu in the end president waffe amuappointing nga NUP chapter leader wa diaspora kikafuwe tekigenda kuhappeninga yes n'akuli emabega twamutegedde the right hand behind you mu America awo twagitegedde waliwo n'omukyalo omulala ali awo e Boston yes twabategedde obukakafu tubuyina eno ye warning esemba ate esembera ddala kubanga we are going to expose you n'engeri gy'obadde okozesa struggle okubeezaawo obulamu mu struggle mwajja gifunamu ffe twajja kutereeza Uganda ffe tetuli bino bintu kufunamu bino ebituli birimu kutereeza ggwanga so mubigenda bujjamu omuzannyo temugenda genda nga mukuba bantu in the back oba mu background nga mugenda mubasaba ssente okubata mutisiza abantu bangi ne basindika abantu bambi mu inbox zammwe babagamba omusajja mufeeko obadde oyagala ki wuliriza ebigambo bino ndowooza kankutunulina bulungi mu maaso Kiseka Bumalu obukakafu obusuka ku audios ezo ku ngeri gy'obadde okozesa struggle for your own benefit mu inbox zaffe bujjudde if you don't back off mukana akatalo ke wayingiddemu njagala okukakasa wallahi kana akatalo tekagenda kuleka kyekimu nkudiremu if you don't back off kekana akatalo kukake wayingiddemu nga tekagenda kuleka kyekimu kubanga kagenda ku-exposinga nze kyensinga okufaako siri wano kukuba kuwulizaayo no I'm not here to put you down I'm simply here to let you know that you made a mistake and that mistake should stop obadde oli nnyo ku defensive akapiira ko obadde okazanyira nnyo mu haafu yaffe ke kaseera akapiira ko okazanyireko mu haafu y'omulabe waffe obadde otambulira nnyo mu box yaffe ya National Unity Platform ke kaseera ogenda ozanyireko mu namba 10 mu namba 9 ne mu namba 11 wamu ne kagulupu ko Museveni mwamuvaako muzanyira nnyo mu box ejo empiira gye mbadde muzanyira mu box muli mu kututeeba as of now tubagamba muve ku defensive mugende ku attack if you don't back up in this fere tugenda kwata ku buno obugina tugenda tundula nvunza yes Kaso Bumalu Kiseka nze gwe nsimbye kesira obukakafu obusinga ku mivuyo gy'obadde okola mbuyina ku tolaba nti odi yezo zakutintimiza empale nofuna excuse waliwo bitujja okuta nga toyina excuse ng'ogenda kubeera exposed so eno warning eri obwana buno I can't use English buno bwana please I can't text nsindikira audio buno bwana busasoma I got my iPhone I got my phone in 2020 natandika ensonga za struggle in 2017 in 2018 buno bumbadde sigoberera politics nakamujoininga tulaba nti bukuwaga we shall expose you no bwana bu please I can't use my email bukuddukeko so buli P1 graduate P2 P3 P4 zino ensonga ze mulimu eza diaspora ziri muko ku class ziri muko ku kazungu sigala woli sigala ku alien skill kubanga ezo level za mwezi okumanya n'okutegeera zino ensonga ziri mu bajeno leave matters of the general to us the generals